omukyala nga y'omu ku basimatuka obutujju bwa bbomu obwakolebwa aba Al-Qaeda mu mwaka gwa 2010 ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omusanvu. Bw'atyo anyumya emboozi engeri bbomu gye yamukuba n'atuuka n'okuvaamu eriiso, wabula era n'anyumya n'engeri gye yawonamu. Obutujju buno jjukira nti bwasaanyaawo abantu abasoba mu 7 n'abalala bangi ne bagenda n'ebisago. Wuliriza emboozi eno paka gy'eggweerako. Mukyala Mutembeyi nali mbakuwaayo ebintu abakyala bakola mu Ecobank, nabo wangaala entangawuuzi, ebintu by'okufumbisa caayi, muceere. Kati nali nvudde mu Ecobank ngenda Mulago okuweereza b'e Mulago, nefuna booda nagirinyira ku Ecobank wennyini, naye naddamu okutegeera nga ndaba ndi wansi, nekwatakwata ndowooza wa batutomedde, ndaba ntudde wansi, ndaba mu maaso gange omuntu yeebase nga mukoonako, mugamba naye ababooda mwabaaki batutomedde ng'olaba wa, nga ndaba omusaayi guyiika muneenenyama, wano yali evuddeyo munowona nga sitegeera kyendi. Neesituka nendaba amagulu gakyaliwo, nekwatakwata naye akasawo nga bwe nali nkambadde bwenti genda liteekamu ssente, ebintu birala bye nali nina simanyi gye byagwa, akasawo ke kaasigala naye nekafuna ebintu bikayingira, ebyuma ne biyingiramu, ebyuma ne biyingira muno. Nalaba sina kyakukola, nga ndaba mu maaso gange wali ebintu ngobola buno bucupa naye nga biringa ebintu bye batemyatemye. Nga nkyuka ndaba emabega mpulira omuntu agamba omukazi afudde, yali lubuto, ngali munene. Ngamba omukazi ali lubuto, mukwate. Wayimirira emmotoka 3, emmotoka ng'eyimirira yagala kunteekamu bw'eraba omusaayi ng'eddamu ogenda. Emmotoka zaali 3, ono ayimirira nga addamu agenda, ono ayimirira nga addamu agenda. Nalaba omukyala wa security eyali ku banka ye yajja n'akwata omukono. N'angamba kyenawulira, ngamba haliyaku madamu, ne tudduka ne tugendawo, waliwo kiriniki erimu awo mu kalina, n'antwalayo. Bwe natuuka omukyala n'angamba musooke mukuba empiso ya tetanusi. N'ankuba empiso nembeera awo, naye nga mpulira n'abantu abalala bali eyo babulaaja n'abakaaba. Wayita ng'eddakiika 30 ne bagamba mujje tubatwale babajjanjabira. Wano tewali obujjanjabi bugenda basobola kuba gwekisooka omusaayi gukuvamu mungi nnyo, oyinza obutabeerawo. Ne batutwala ne batuteeka mu ambulensi yatutwala, bangamba batute Kampala Hospital. Batuta Kampala Hospital, naye nkyalina maanyi engoye n'embisumulula ziku n'embijjamu, omuwala n'ansiimula omusaayi ne bansiba bandeji wano na wano ne basibawo. Kakati amawulire nga gatambula, abakyala be nali mpa ebintu wano mu kikuubo we batundira ebitengi, ne bagamba omuntu bagamba amanya ne tuwulira ono muganda waffe ateera kuyisamu wano ebintu. Abakyala ne bakwata booda ne bajja bangi Kampala Hospital, ne batuukawo ne basanga nga yenze aliwo, bali ne banyambayamba, ne banaaza omusaayi, bali ne bansiba. Kakati ne bagamba kakati omuntu anaasigala wano, ne bagamba mutwale mu sikaani. Ne bagamba sikaani ya wano tetujja gisobola, muleke omuntu tumutwale ku kajolite. Ne bagamba mutugambe ssente ze tusasula wano tumutwale. Mukasawo kano nalinamu ssente 25,000. Ne bagamba mugenda tuwe 8,000. Abakyala ne bagamba 8,000 kumusiimula omusaayi n'okumusiba bandeji wano na wano. N'angamba yeyo bbiru ya wano. Abakyala ne beesondasonda awo, ssente ne baziwaayo ne bakwata. Ne bagamba n'omukasawo kange mulimu ssente zimuwa mutandikirako. Ne bateeka mu ambulensi ne batutwala kajoyiti, ne ntuukayo. Nasulamu abasawo abadokita ne bangamba katusooke tukebere omusaayi gwe tulabe oba gunaamala okutwala mu siyeta. Ne bakira ne bagamba olina omukisa, omusaayi gw'olina gumala katutwale mu siyeta. Ne bantwala wansi mu plastic surgery. Naye okuntwala mu siyeta omusawo yajja n'agamba kakati nabo olina ssente 25,000. Mugamba ezo ssente omusawo nga sizirina. N'agamba olina okukola ekisoboka, ezo ssente oba teziriwo twali tetugenda kukolera. Waliwo omusajja yajja bamawulire wa CBS
nangamba ati ngenda okukola ekisoboka kyonna ofune obujjanjabi amalina kusatu nga kiri ekintu kikyandiko nga kitandise n'okuwunya omusaayi guwunya abantu ne bansondera ssente twagula eddagala ekiro ekyo ne batugamba tebagenda mulongosa essaawa eno mwaludde okufuna eddagala mufune firigi mwe muliteeka enkya bakole ki ntufuna omuntu anafera mu firigi kumakya ssaawa 5 ne banyingiza mu siyeta ne bakola bye bakola nayisibirira oba nayingira mu siyeta ssaawa 5 tebijjukira naye banzija ssaawa 6 ez'ekiro kuba abantu babuuza naye omukyala oba yafudde mutubuulire abagamba omukyala wamwe nalesa wano akyaliwo abo banyumizanga nabaga bw'aba afudde tujja bawa bodde wamwe tetulina kye tutukozesa mulago namalayo omwezi kuba bomu yatukuba 16 ow'11 era ne batusibira 16 ow'12 bagenda mu krisimasi wenatuuka ewaka namalanga wiikisi 4 kuba krisimasi yali evuddemu nga mpulira ebintu naye nenyama ngaekoze ekinga evunze nekubira dokita yali anzija nemugamba dokita byaluhanga nga ndimo okunyega ono ne wavamu ebintu bibi bikyafu ng'ebintu biringa ebibuzi nangamba linyirawo boodo kye ngaate nga mwangana boodo nangamba gwekole ekisoboka okole kyokye wali omukyala yawo nangamba kankunoonyeza emmotoka ekutwala wali omukyala we nali mbeera awo nengenda nabitwala mu siyeta nandiga ne wavamu ebintu nangamba omubiri okubadde bulungi obujjanjabi bwobwejjanjabi oka kukijjukire bampa ecupa y'amazzi mbere nga nsiimula ne bampandikira empeke kale nze nali neekolako bo nga bagenze muri krisimasi ne bampandikira eddagala lingi naye nga eddagala lye bakuwandiikira oso alifuna mu famasi yonna okujjako kweno famasi eri mulago fasi famasi ate nga tewali ddagala litandikire wansi ya mitwalo egyo 5, 7, 8 okudda waggulu abantu ne babeera nga banyamba nebendaba nga bigaanye nembagamba munkole kasita nogwensigaza obulamu bakola ki nja bakolera ne babeera nga bampa sente tuuka ekiseera netubeera nga tutambula buli kaseera nga neewa ku CPS waliwo omusirikale yajja nga agoberera fayiro zaffe naye nga ajja awandika buwandisi nga agenda talina kirala kyakukolera nange neŋamba kasita enamba yengirina ng'amukubira oliwandika omulimu ng'alaba nga nyimiridde mugamba kaakati musazeewo nfe sangamba mukyala ziba togenda kufa naffe ebintu tukyabitambuza genda okozese wali fotokopi ngakozesa fotokopi ng'omala omu ebipapula nga biteeka mu durowa nga ndaba nga sironga tuuka ekiseera mukama bwe yatusaasira ne batuyita enaggulu ne tugenda ne wajja omukyala yali avudde musitawuzi n'agamba muzeeyi yagambye zino ssente zibayambi okwejjanjaba tasasula bulamu tumugamba kadi ssente nasasula amabanja yampa obukadde 10 namwebaza naye nasasula amabanja nasigaza obukadde 2 singa malangi kantandikira awo neera ngaoba obimanyi maka baliyo obwana kusoma kati omulimu gwe nalikola gwabutembeyi lumu olwana nabyo n'otambula lumu n'okubatwaleyo abaana kizimbe oyingidde n'okusanga ebikongo obisambe naye kuba bamwe bagamba nti ati nsuubi guma beera ng'otambula naye tewakyakukola wali mulamu tewakoona ebikuja naye kati tebatuukako naffe kirabo ningamba kale era embeera zetubeerawo nefuna omukisa asali n'anoonya nalina ekizibu kyagalubindi kuteeka ku kantu liiso wano nto yayingira nga amazzi ne gafulumiramu newangulira galubindi kuba nali nze ebihalo ne bampandikira galubindi za $5,000 omukyala abeera ntasalidde bayita Zulaika n'afuna abantu ne bazingulira $48,000 nziteekako lumu na lumu naye kati ndowooza zimaze n'okugwamu eddagala kubanga obweziteekako lumu liiso lyana eryekyanga lumu nemba nga zikola nga teriraba bulungi ezo mbeera zetulimu naye omusajja ono tumwebaza